Omulungi yakumide kwanda Rose Media yije nkwaniza onakola na nkwebaza emirimu gyonna mukwana ya subscribe nze neyanziza nnyo tata naba mi subscribe nga teleko notification bell renteka video bero mukwa abasoko giraba nera nkuletedde ebimu kubiriwo kati kusaawe no kubanga olunaku lwa leero kiggwa leero mwenda June era nga lwe lunaku oluliko ekivulu ky'abanene ababiri Pallaso ne Alien Skin naye nga gye bwatandikidde jjo abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo bo babadde basazeewo na kusulayo busuzi ku Freedom City ekintu kyakutta omuliro ku Freedom City abantu beeraze nti baagala kusulayo naye gye bugendedde okukya abantu nga baliyaawo nga bajjudde era zigenze otuuka musanga mukaaga nga abantu bajjudde era yo kigambibwa nti vibe yakutte dda gye buli kati vibe yakutte dda naye nga bambi ne wa Pallaso nayo abantu batandise okweyuwayo Pallaso yakedde mu kusaba nga bwe yatugambye jjo nti ajja keera kusaba yakedde ne bamusabirako era n'ayolekera paka cricket evo abantu bazze mpola naye kati gye bugenze okutuukira kati akawungezi ng'abantu bajjudde tujja kuba tukuterayo byonna nga bwe bigenda okutambula naye essaawa zino sooka olabe ebiriwo mukwano ate nga ye Abitex alabudde Pallaso ne balamu nti balina obusobozi omuteekako ekivulu kyonna naye basazeewo butakikola kubanga bamuwagaliza so tebalina mpalana yonna gyali kankuteere mukwano bu vidiyo buno olabe nga bwe bigenze ate nga bwe tukwolekeza mu kigenda okubaawo ku ntujjo y'olwaleero ekiro beera bulungi mukama akunkumire bye. Ebiyango jigala kufuna musite labisa ali alisikini tukala kufuna musite yo labisa aliyeni wetwogerera olunaku lwa leero nanti ekimeeke mukirabyeko olunaku lwa leero w'omuntu laba namungi w'omuntu Freedom City olunaku lwa leero ekyo kye bayita obwagazi Freedom City olunaku lwa leero Freedom City bambi babulamu katonotono kino kye bayita okudugaza meeza ezokunywa nazo ziba gyetinze ngamanyi vayibu teebe enkambwe naye nkubye wakane bamenya kabokisi nze yabaddagamete eno ngenda kunywa juisi okwenakuwaza mbulamu olukikomyawa okusabiriza buladi kirikomawa nze kyenavuddeko kuvimbisa abafala era kati nfiira ku magulu nga bawuliya pati ndeka nkube pati kankube patin ndeka nkube patin sababu sabi ndeka nkube patin ndeka nkube patin kankube ebyawano kimanyi kibabayibu ziberamu bukaluma ate obukaluma toberamu kesa Katonda yakola buli kimu n'ensonga ate emigaso n'ensonga yajjawulo omugaso okuva mu kitoke sigwe gw'emboga dikolesoni ya disitansi yeyenda tukwebaza tekisokosoze n'omulaga tolina abantu bali nabo ekifo kyokka kijjudde nga n'abantu tebannajja kijjudde nga tewali yayingidde ayi Katonda abakatonda Katonda wa Isaya Katonda wa Jacobo Katonda wa David tukowola olunaku lw'olwaleero otuyambe tukusaasira tuli baanabo gweweka gwe tuyina teri Katonda mulala gweweka gwe twesize abalala beesize maanyi ga bikonde maanyi gaabwe maanyi ga bigambo naye gwe tumanyi tuyina gwe teri mulala ekiri eno bannaye Pallaso omuliro Pallaso kyakoze ni ali kakuba yadde
Pallaso amagezi ge nalibadde muwa kuba abantu bagenda kweveera ewuwe mbadde muwa amagezi engeri gyayagala ennyo abantu wano ffe essaawa 10:85 tujja kuba tumaze okujjuza ajja asooka ayimbe wano eri gy'anaatuukira eri ku ssaawa 6 abantu b'omuswaba baanaasangayo bajja okuyimbira nti oli tatya ddenja ate nze sitya loosi njagala okusango mumugambe singa Pallaso twali tumuyinako obukyayi tulina obusobozi obuteeka buli shonna waali ate amanyi kyekitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo twagana okuteekayo sho Fort Portal bali ku masimu bagafiirako twali badde tusobola okuteeka ate n'embeera eyo eyinza okukyuka tuyinza okunyiiga ekimenke kikyuka essaawa yonna nga buli Pallaso watadde sho nga naffe tulinawo sho naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba Alien Skin ab'oku TikTok